Bannange omukyalo olunaku lwaleero mulese mu kamera ye kubanga comment section yanfuukira ekitalo. Awo mujjukira oba omukyalo ono Mama Rest gwe nabaleetera leka naawe omujjukira omukyala yali mu kiyumba ekibi ekiyumba nga ye yakyezimbira bwe kimugwira bwe kimukuba n'abaana be bambi bwe bakyekubira bwe bakubirira bo bennyini ng'ate alina abaana 10. Awo omwasinga okubeera okulemera bannange omukyala ng'azaala nnyo bannange tugenda kuba twakamuyamba tumugyemu ekyo ekiyumba addemu ataazaale nakimubuuza nange enviiraako ddala mukwano naye yanziramu ne mugaba naye nga tukozesa family planning ozikozesa z'ozimanyi mpozi wagamba otyawo family zaali zimbulidinza ne zinkaza omutima ne nfuna kamunguluze ne zisiga nga nfuna kamunguluze ne mbula amaanyi nga tezinkolako. Kaakati weesirikire omukyalo ono awo wenyine mugamba bannange wagenda nga malwaliro amanene ne bakolerako eyo nti wawetanga mu kiriniki. Kakati njagala nkubule Mama Rest family planning amalwaliro gye gali amanene maristops gye ziri amalwaliro ag'enjawulo osobola okugenda ne weebuuza buli kintu wabula kati bw'obanga gwe tewagenda mu ddwaliro nze kati eddwaliro ndikuleetedde nyina omusawo omukugu gwe mmanyi nga ye mukugu nnyo mu ebyo ebya family planning ngenda mukubira essimu omwebuuzeeko ku buli kyonna kye wayitamu naki ky'oyagala okumanya okitegedde talina buzibu. Yes. Alo dokita. Munnange gyebaleko. Kale Leila nawe gyebale. Ye mukwano kale. Kakati dokita nyina wano omukyala. Omukyala ono alina abaana kale bawerako alina abaana 10. Naye tulina vidiyo gye twateekayo ku social media ng'alina mu baana abo mulimu ne kibebi kya 2 months. Omukyala ono yeetaaga buyambi naye abantu basinga kwesiba lwaki azaala nnyo lwaki takozesa family planning bannange Leila mmuteeke ku mpeke mmuteeke ku family naye nakimubuuzaako ye musawo. Abantu balina okimanya nti omukyala oyo alina eddembe lye ery'obwebange okusalawo kyonna ky'aba ayagadde ku bulamu bwe. So sikuliza social media naye omukyala osobola omumpa n'enjogerako naye. Ye musawo era wuuno. Musawo omukyala akuwulira. Oli otya mukwano? Yendi nnyabo. Yendi nnyabo. Gyebala emirimu. Kale nnyabo. Mukwano nze ndi mukyala muzaalisa bampita Meyi Namukwaya. Naye webali kuzaala abaana. Nabazaala. Munnange olina eddembe gye ery'obwebange. Okuzaala abaana bonna bw'oba oyagadde. Naye twakubuuza kiyinza okukosaamu ku bulamu. Kale oba weetaaga okubuukawo ebbanga eggere ate omwana olyoka omuzzeeko. Nga waliwo n'enkola ez'enjawulo eziyinza okukuyambako mu kiseera ekyo ng'olindako ate okufuna omwana omulala. Naye sibadde wali oziwuliddeko. Wali oziwuliddeko? Wali ozigezezaako? Nagezaako ku family y'empiso. Wagezaako y'empiso? Nakuyisa etya? Yambulidinza nnyo. Okulekera n'enfuna mpeke menendekera. Kambi. Bwe nava ku ekyo netandika nga empuliza kamunguluze. Nempulira nga ememe sinduukirira. Omutima nga gunjokerera. Nejja nga emazeemu amaanyi nga sikyasobola kukola kintu kyonna nga n'omwana niweeba simu ng'evuze wali nga sobola nyiga yeesikwata nti oba alo. Yampisa bubi nnyo. Bambi. Kati bweddeyo ew'omusawo oyo n'addamu ne mwongeramuko na kansoli nga n'akubuulira nti waliyo ne kubika ebirala. Yaŋŋamba oba tukukebereko omusaaya nga ne ssente zaŋŋamba sizirina. Okitegeera? Kuba yali wagenda obeera sayidi ki? Kasengejje Kimaanya. Kasengejje Kimaanya. Kati mukwano waliyo ebika bya family planning bingi.
waliyo ebikola ebbanga ery'okumpi waliyo n'ebikola ebbanga eggwanvu naye byonna oba weetaaga omusawo n'akutuuza n'akunnyonnyola akawonvu n'akagga akabikwatako mu kuwulira kwange kirabika tewafuna kutegeezebwa kumala tewafuna information emala bulungi wabula weetaaga omusawo omukugu ayinza okubeera mu ddwaliro erya private oba ayinza okubeera mu ddwaliro erya gavumenti n'akunnyonnyola bulungi kubanga era kimanyikiddwa nti enkola eza famire ezimu zirinamu ebizibuzibu bye zireeta naye ate eyo bw'ebeera egaanyi ate bayinza okutegeezako ku nkola endala kanjogereko ne mukyala Leila oyo tulabe Dr. May nzi wuno kati mukwano mukyala Leila yennyabo kyentegedde mu kwogera kwange ne maama oyo teyafuna kutegeezebwa kumala abadde yeetaaga okgenda mu ddwaliro erina abasawo abakugu ne bamunnyonnyola bulungi enkola zonna eza famire ez'enteekateeka y'ezzadde ez'enjawulo awo nno n'alondamu ekirala ekiyinza okumuyamba kubanga abaana 10 babeera bangi yadde abaana balungi abaana ekuuwa n'obulamu bwe bukoowa ekyo buli mukyalo omwana gwazaala ebeera risk kiteeka amateeka ku bulamu bwe ng'omukyala kati n'olw'ensonga eyo naye ng'ate alina eddembe lye ery'obwebange okwesalirawo nga ye kati tuyinza okukola kulaba nga ffe tumulagirira ku malwaliro agali mu kitundu gye tumanyi amalungi agenda ateyo asomesebwe ekyokusalawo tukimulekere kuba ye yeesalirawo nga ye maama kyekyo nina kyenyinza okugamba kati eno mu kasengejje ayinza genda wawakisa eri mu kasengejje waliyo wakiso health center ko naye kangezeeko nyina kwe ngenda okukutirako ku ssimu ambuulire amalwaliro ki agali mu kitundu ekyo ag'enjawulo tufuneyo amalwaliro ga mirundi ng'ena kati ye alondeko lyasobola okugendako kale Dr. May tweyanziza nnyo musawo kale nyawo ye mukwano ozalisizaayo leero bumeka wanje leero ozalisizaayo bumeka bu bebi leero kamu kokka kale beera bulungi kale mukwano kale babaye bye